Public offices tulina obuyinza okuyita omuntu yenna ali mu office ya government okujja twogere naye ne president tusobola okumuyita wadde nga tumanye bulungi nti president wetuba tumwagadde ye yatuyita mu State House ne tugenda ne tunyimya naye ku nsonga ze tuba twagadde. So tulina obuyinza okuyita omuntu yenna ajje twogere naye ku nsonga za government. Kati naye nga tubeera mu BFP budget framework paper ebiseera bibeera bitono kuba tubeera ku budget. So akana akakiko ka defense akayise kamanda kabadde kamaliriza ebya budget ne kalyoka kayita kamanda ku lunaku olulala boogere ku nsonga ezibanga ziriwo nga bino ebya tweets bikibe bali badde bakikola oluvannyuma naye si kubimikisinga ne budget. Ekitiibwa weekiri tukeera tuvuma president buli lunaku wano wa Uganda. Ekitiibwa kye kyaggwawo kibaawo omuntu waddemba okutuyita kyayagala ddiikuula bakatemba biki naye tekitujja ku kitiibwa kyaffe mu constitution. Ekitiibwa tukirina, obuyinza tubulina, so tetusobola kulemesa muntu yenna wabweru eyo ayagala okutuyita amannya ye wa ddembe lye naye nga ffe ekitiibwa weekiri mu constitution. Ffe parliament ya Uganda tulina obuyinza, emirimu gyaffe gigenda mu maaso era tetujja kubuzaabuzibwa na kutuyita amannya gonna. Ekisookera ddala bw'otunuulira ssemateeka w'eggwanga n'omusomero wamu ne rules of procedure za parliament na Administration of Parliaments Act, amateeka gonna agalambika amatabi galambika nti parliament tabi eryetengeredde era tulina okuba ne separation of powers. Kakati mwami Muhoozi ono byabadde atweetinga nalabyeko ng'akakiiko kafunye interest okwebuuza biki byabadde ayogera akakiiko wakati w'okuprocessinga budget, kubanga buli ttabi lyonna erikozesa ssente z'omuwi w'omusolo erifuna mu kitavu ky'eggwanga erikozesa ssente okuva mu consolidated fund nga UPDF kirambika nti agikulira yandibadde nga political head ne accounting officer balina okwetaba bukolokolo mu process yonna ey'okuprocessinga budget nga wali mu budget framework paper olutandaalo oba olusisira oluyitibwamu okola budget na biki ebiba bigenda okusasanyizibwako era ne mu budget process balina okwapiyaringa okunnyonnyola bye balowooza okukola era bagenda bikola batya nga basasira ssente z'omuwi w'omusolo n'ebikolebwa. Kyakubiri, obukiiko bwa parliament bw'otuna rules of procedure zibuwa enkizo okuba nti bulina obuyinza bwa kkooti enkulu mu kunoonyereza n'okwekennenya ensonga yonna. Kati nalabye nga mukulu Muhoozi ono gye ne kimuyisa ebimu ku bigambo byabadde atweetinga talina lukusa n'amaanyi gali waggulu w'amateeka. Mu mateeka agaffe omuntu yekka aweebwa immunity ey'enkizo mu nsonga ezimu abeerayo ali mu office ya head of state, abeera mu office ya president mu bigambo ebyangu. Abalala bonna tebabeera waggulu w'amateeka asobola okusamoningibwa wonna era taba na excuse yonna okujja kwennyonnyolako okujjako ng'asabye kakiiko kennyini okwapiyaringa mu ngeri endala yonna oba okawandiikira naye tewaliyo excuse egamba nti sijja kwapiyaringa. So Muhoozi tabeera waggulu w'amateeka. In fact okuyitibwa kwe ayitibwa nga Chief of Defence Forces. Obuzibu buli wayogerwako obwongo bw'omutwala kulowooza nga mutabani wa Museveni, simanyi ti first son, bw'omulowooza kulowooza nga General, wano ayitibwa nga Chief of Defence Forces, tayitibwa nga mutabani wa Museveni, tayitibwa nga General. Ebyo ebitiibwa biteeka wali wabbali atunye enfuga ey'amateeka because office gyalimu ya amagye, the Uganda People Defence Forces gaprovidingibwa oba gateekebwawo ssemateeka waffe tiwanaabangawo eggye ly'eggwanga. Alina eggye ly'eggwanga liba ly'Abannayuganda. Mpulira nnyo Mwami Muhoozi ng'agamba simanyi eggye lyange bano bantu bange lino eggye newabanga Museveni yamusuubiza omusikira nawuli agamba simanyi 51 shares simanyi biki ebyo byabwe byakika. Eggye ly'eggwanga tebalisikira, you are not a hair of eggye ly'eggwanga. Eggye tebalisikira busikizi. Eggye obuvunaanyizibwa bulina kuba governed era olina butuukiriza amagoberera amateeka amalambulukufu. So ebigambo byonna ebyokuyisa olugaayo mu parliament oba mu institutions of governance byongerako kuba bibuuzo nti ono akulembera alina eggye n'ebyayogenda okukola. Kuba bw'ogamba nti for example nti ogenda kuhanginga simanyi Besigye ku muti guli ggulu n'ogamba ogenda kujjako Bobi Wine ensingo n'ebira byobadde yogera ate nga okyali mu office ya Chief of Defence Forces kikakata kubba okujja okunnyonnyola committee ya parliament processing budget tinga tebana bakufaninga entity eno biri byogenda okukola ate byo bikolera mu tteeka ki era obuyinza bwo obujja wabaffe oyogera bibyo oba osagamu busaazi oba biragiro byonga CDF. So ndowooza akakiiko kaba n'enkizo okuba nti kasamoninga omuntu yenna ali mu office yonna ku byayogedde olaba ne baba kwogeddeko bwogezi
era committee bwekuyita oba olina okujja obinnyonnyole kuba at that level committee eba ekyanoonyereza ezuule ekituufu at one point walina okuba wazuula ekituufu ku kiba kigenda mu maaso oba olyawo mu entity yonna so mu muli buhoozi okunyooma n'okuyisa olugayo mu parliament ekyo kiba wabweru w'amateeka ffenna tukakatakibwako nga bannayuganda okudefendinga sanctity n'obuyinza obwa institutions of governance nga parliament bwe basiga ddamuzi tulina demandinga libe nga liri independent naye bwe tulabanga ate bakwata mundu bageza wisa olugayo mu institutions zino kubanga overtakinga na overpowaringa oba olyawo nfuga ey'amateeka na ssemateeka w'eggwanga kyo tosobola kukkiriza so Mwai Muhoozi tali waggulu w'amateeka yeebuuze ku balooya bamuwabule owapiyaringa otya ng'osamoningibwa aleme kwebuuza kuba muwagira n'abamuwaga ajayisa olugayo mu mateeka ssemateeka tewali agenda mukkiriza gy'overthrowinga otherwise akakiiko kalina enkirizo era tukakubiza kagende mu maaso kukozesa obuyinza bwako asobola okufuuka CDF asooka ebba okukwatibwa n'aleetebwa mu kakiiko kuba akakiiko kalina obuyinza obwa kooti enkulu okusamoninga okuwalawala omuntu yenna okwapiyaringako gye kali n'okumuteeka ku birayiro bw'anaaba aganye kakakiiko nkawabula kayise ebiragiro bibakuntumye bawe polisi ya parliament nations zonna n'amagye gakatibwako Muhoozi akwatibwe aleetebwe apiyaringe tali waggulu w'amateeka bino byalimu ali mu kusaaga